Okusinziira ku biragiro ebyayisibwa abakulira okulonda mu kibiina ki NRM, okulonda kubadde kulina okutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya n'okukebera enkaala z'abalonzi, kyokka mu ggombolola y'Ekigando y'okulonda kwatandise kikeerezi. Abakuliddemu okulondesa ku byalo mu ggombolola eno eya Kigando tusanze batunula binsobedde anti balagiddwa okutuuka ku ggombolola okukima ebikozesebwa mu kulonda ku ssaawa 2:30 olwo ku ssaawa 3 zennyini abakulira ebyokulonda ku ggombolola babayiseemu omusomo katono olwo balyoke badde ku byalo byabwe balondese, wabula ng'eno ebyokulondesa omuli Register NRM, EALA Forms n'ebirala bituuse ku ssaawa 5. Jangu. Omu ku bavuganya Henry Muhumuza atubuulidde nti kino baakikoze kigenderere okukereya okulonda abalonzi mu magombolola amalala bamale okulonda bajje batattaganye akalulu ke kubanga bakimanyi bulungi nti mu ggombolola eno gyasinzaamu abawagizi. Mukasambya ng'essaza wenjogerera mbadde nkola analysis tewali we batandise okulonda so si Kigando yokka naye nga bo at least ku district bavuddeko zituuse ku magombolola kwambadde njogera n'ab'Enabingola ne bagamba bo bamaze okuva ku ggombolola bagenda naye abayo baffe tebanaba kuva na ku ggombolola. Ku ddondero lya Lubona mu Lubona Ward mu Kasambya Town Council abalonzi tebajjumbidde nga ku ssaawa 6 we twatuukiddewo ng'abalondesa tebannasoma mannya gali mu register, kyokka ye ssentebe w'ekyalo kino atubuulidde nti abantu b'eno balimi nga kale baasoose mu nnimiro nga ku balonzi 350 abalondera wano nga balonzi 100 tebawera. Abasinga balimi bamanyi okulonda kwa ssaawa 8 banga balina abaana bonna bali ku ssomero tetulina abaana bamaka bwe tulekawo. Mbeera y'abalonzi obutajjumbira kulonda yemu erabikidde ne ku Kasambya Central Polling Station nga ku balonzi 8 abalondera mu kitundu kino abantu 49 be balonze bokka era nga wano omubaka David Kabanda asinzeeko munne gwe bavuganya naye akalulu kamu kokka kyokka nga bafunye obululu 25 ku 24. Wano ku balonzi 8 abalonzi 260 be bokka amannya gaabwe agakomeddewo mu lukalala. Nanjuza kakyema ntwakakuba bulungi nka kati tusimanyi kiriwo kati batuganye okulonda awange waawo era bagambe abatali mu register to decide wali bali tulaba abalanga balonda kyokka obululu bw'aba aspirants baffe bufa. Kyokka wano era abalonzi abamu bazize okulonda ekifo ky'omubaka omukyala kyokka nga waliwo abagamba nti batuuse ku ddondero lino ku ssaawa 6:25 ng'okulonda kuwedde. Abadde wano mu kulonda akalulu k'empya k'abakyala abasooka baakazize okalonda ababaddewo ne balonda akalulu ogulani yanafuna 16. Nzize kulonda olutuuse nga baŋŋamba nti bamaze okulonda. Ku ddondero lya Nkuluma B, Kasambya E ne Kimwanyi eno bangi ku balonzi amannya gaabwe tegalabikidde mu nkalala ekyaleeseewo akacyankalano. buli muntu kimanya alina okulonda tewali muntu ali wano nga Wano n'omu ku bakyala abavuganya mu kulonda kw'obukiiko bw'ekibiina ki NRM okwakaggwa naye yeesanze nga tali ku lukalala lw'abo abalina okulonda. Chairman wa NRM abadde akola ku district naye yennyini yajja ne yeewandiisa naye olwaleero ze n'akakasa omukyala nti wampandiika naye taliimu era bamuganye okulonda. kati tuba tulonze kalulu ka NRM tugenda kulonda ka president. Mu kweyongera nga tulawuna embeera bw'eri mu bitundu ebirala tugenza okudda ku ddondero lya Nkuluma ku ssaawa 7 ng'okulonda kuwedde era ng'omubaka David Kabanda yawanguddewo. Honorable Kabanda tubadde tulina okumusasula olw'ebyo byatukoledde. Kyokka tubadde tukyali wano ne tutegeezebwa ng'embeera ku kyalo Mawujjo ekisangibwa mu ggombolola y'Ekigando bwevudde mu nteeko era wano poliisi ewaliriziddwa okukuba ku bantu embooko. Anti batukubye embooko tozirabye wano embooko. Embooko batuwe ne tiyagasi twafunye dda kati ffe tukolette. Kyokka obuzibu tukitegedde nti buvudde ku register amannya agamu okubula ku lukalala ate nga beemanyi ba kitundu kino nga ne bulijjo balonda mu bululu bwa kamyufu ka NRM. Kyokka ye akuliddemu ekikwekweto kino ateyagadde kulabikira ku kamera zaffe atubuulidde nga bano bwe baaganye okukozesa register nga baggala kukozesa kifuba okulonda eno kuwedde essaawa 9 era nga wano Muhumuza akubidde wala nnyo munne. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri e Kasambya kizibu nnyo okuteebereza
omuntu anaawangula wakati w'omubaka David Kabanda ne Henry Muhumuza olw'embiranye eriwo ate ng'abeesimbyewo Muhammad Kyeyune yalemereddwa okuteeka ba agenti mu bifo byonna ng'awamu be yataddeyo bagobeddwa oluvannyuma lw'obutabeera balonzi mu kitundu. Abantu abawera baakwatiddwa akawungeezi kajjo oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebissi ssaako n'ebyambalo by'amagye. Era waliwo abasoba mu 10 abaakwatiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero ku kyalo Yikula oluvannyuma lwa poliisi okukitegeerako nti babadde n'ebisa ebiwogale nga bandibanga babadde n'ekigendererwa ekibaako bwe balumya, era ng'omubaka wa pulezidenti e Mubende Wumalule Mawiya eyakuliddemu ekikwekweto kino. Babula Nalweyiso, NTV Akawungeezi.